Kumulabyono okugonda okuwedde yali ndowooza tannamera namanya yali akyayonka naye mulabye ati ng'omala ng'ogamba gurupu ya Kyagulanyi njakugimalawo oli musiru. General Yoweri Kaguta Museveni yavaayo n'agamba nti gurupu ya Robert Kyagulanyi Ssentamu nja kugimalawo we tunaatuukira 2026 ejja kuba eweddewo. Leero tugenda kutunula mu bigambo ebyo atuuseewa n'okugisaanyaawo, atuuseewa n'okusaanyaawo gurupu eno eya Kyagulanyi Ssentamu. Erabika mu maaso gaffe nti buli lunaku eyongera kusimba mirandira, kunywera, kwenyweza, kuviira ddala mu miti emito egigambibwa nti gye gigumiza ekibira. Bwe gibanga n'emito gisimbibwa situmanyi waatuuse, tugenda kutunuulirawo. Mu ngeri emu Bobi Wine bw'otunya bannabyabufuzi abagundiivu mu ggwanga lyattu Uganda bavaayo ne bagamba nti ku debate eyabaddewo balondawo Mugisha Muntu Sir Robert Kyagulanyi Ssentamu. Then ne twebuuzaamu ekibuuzo, bwe kibanga abamanyi mu byobufuzi oba abalowooza nti bamanyi mu byobufuzi, bwe kibanga abantu bababuusizza amaaso ne balondawo gwe bagaa nti kyakayiga, kitegeeza ki? Era abo abamanyi ki ekibagenda mu mitwe gyabwe nti tumanyi nnyo era tujja ku TV tubitegeera, ffe tusaana ne ku radio. Lwaki ensi eronzeewo Kyakayiga oba bo gwe bayita Kyakayiga? Kyo mu bumanyi bwabwe kino bakyebuuza oba tebakyebuuza? Tugenda kutuukawo nawo tutunulewo. Mu ngeri emu twalabye abeeyita bannannyini Masaka era nga batongoza n'ekibiina ne bagamba ab'e Masaka kino kyammwe. Enjiri gye batembeeta nti mwagale ekyammwe era ne bakisembeza Masaka. Abagamba nti NUP Kyagulanyi twamulaba ng'awuguka ne tugaa tunaamuwumbawumba naye yalema. Kiki ekyatuusewo okubeera ng'ate kati gwe bagamba abantu balonde? Pulezidenti waabwe yabadde ki? Nawo tugenda kutuukawo tutunulewo. Mu ngeri emu tugenda kubeera nga tutunulako mu nsonga z'Abannayuganda ze basinze otunuulira, n'ensonga ya General Sejjusa avuddeyo. Olunaku lwajja nabadde nkola programu nagambye abantu nti bino abaana bye bakoze Luweero okulaga ebimundu tuyinza olaba abakulu nga bavudde ne bagamba tubiweze ku campaign. Olowooza waayise yadde akaseera General Sejjusa yavuddeyo n'alabula ne Ssekulabula yenna n'agamba si bwe batyo batwala obuyinza, muyina okuva mu comedy mukakase nti kye mukola kya ddala kitwala n'obulamu bw'abantu. Mukkiriza mutya okutandika okukoppereza mimicking kyeki? Okuyeeyereza ab'ebyokwerinda nti abantu okukwata ebimundu ebyo bayeeyereza babyakwerinda. Ndowooza ne ebimundu bino bitooyi banaabiwera mu maduuka, kubanga omwana we banaamusanga ng'akikutte, omwana wange oyinza okusanga nga bamukutte ate ayeeyereza abasirikale. Kale omulimu gw'ekitiibwa bwe kibanga mutandise mu mwennyini ogukkakkanya, tugenda kubeera ng'ebigambo tubyogerako. Mutukkirize tukolemu bwe tuti katono nnyo tujje. Sirinze kanno leero ndi ne muganda wange Mukiibi Hope. Tugenda kubeera nga tukutambuza mpola mpola. Katukole bwe tuti tujje. DPTV Uganda, Dawn People Television. Kiriza nkubuuzeeko era nkwebaze yonna gy'osinzidde okubeera nga olaba video eno. Video gimpeere like, eyakatwegattako genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga. Eno ye DPTV Uganda. Yenze Sajjime
Dero sirinzeka ndine muganda wange Mukiibi Hope tusanyusa okulaba mukadde wange. Nange nsanyusa mukamango kuyako wanna. Weewaawo. Weewaawo. Buuza ku bantu ebigambo tubyogere. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukama mulungi ekiseera kyonna zembeera ze weewaawo. Mwenna mukkiririzaamu mu bw'omu bwe ate weebuuzaako nga kukola kuba okwasa ensonga ezisinga obungi. Nannyini nsi oyo eyatonda gwe nange n'abalala ne bannaggwano bola nti bano bannaggwano n'abeewaŋŋamya bweŋŋamya nannyini bo era yabagambako. So buli kyokola museemu nnyo ate na buli kyokola kakasanga nti kiwanegadde ne bakole tujja kunyumirwa nnyo. So nvumirira abantu abakuza abaana nkuza embi abaana bakubye mukadde waabwe jjo kyanyiizizza nnyo balize ku mama waabwe ne bakola ki ne bakuba. Kino yo sikirungi nnyira nvumirira enkuza embi ey'abaana nti baze ku mama waabwe gundi yaabwe nakagundi wa nakawa bamukubye mukazi watu n'avaawo nga aswadde nakandi Winfred abendakawa bamukubye ate nga agamba yaba nakawa tabana kuba mukadde wamuwe mutyo sikirungi nakamu. Omwana yatugambye ye mama nakawa omwana yatugambye nti owomuti anti yagenda mu DF nti owomuti lako kwavudde kibooko ku muti owomuti omuti gwamukubye katono gumutte. Abaana babi muli babi nnyo balammwe tamuza ku mukadde wammwe nemubawe mutyo gemba okumuziderera ku muti naye gwe kibooka eziita ku bantu ba DF ab'omuti nakali nageza okulaba anyiga biwundu anyway abaana bazibu tebazaalika baba nakajozala maama yeyo. Kale Kyagulanyi yayolekedde okukwatibwa olw'engeri gy'atambuzaamu ebyobufuzi bye. Abantu aganye okubalaga ekkuba ettuufu n'obba directinga mu byobufuzi ebyaddala ebiri siriasi. Abantu abalese ebyobufuzi ebiri siriasi babifuule bya comedy. Otuuka otya kussa eriyeeyereza omusirikale ne mukwata n'ebimundu ebimundu eby'ebiyuuni ng'olumunoonya ggwanga bino bya bufuzi ebirimu n'okufa mubiteekamu muti omuzannyo ne katemba oyo era n'atugamba ano wansi omukulu nti ani mukulu ki General Sejjusa David tinyefunza webali nnyo n'atugamba nti politics is a serious business ya ddala etwala n'obulamu. Kanjawulo eriwo wano addamu n'akugamba wansi mujja omuzannyo ne comedy mu byobufuzi. Bino byonna biva ku bifaananyi ebyavudde eruweero. Owekiyuni akutte atadde ali waggulu ali kwalaati webali nnyo ali ku bulinzi nga bw'olengera awo. Kakati Lubongo yagenze ku mikutu gye ku X ne Facebook n'agamba nti security ebadde guruguru eruweero. Sejjusa n'akootinga Kyagulanyi ayolekedde okukwatibwa. Abaana biki bino byabateekamu? Minisita wa Health Mulago yalongoosa. Minisita wa Health Mulago yalongoosa oba wakisi yakuvuga guleda? Nedda. Baba n'abakozi. Kakati gambye tusana tufune akapya kasoma ku byobufuzi nga bakayita new political curriculum Kyagulanyi nga bakayita new political curriculum Kyagulanyi kubanga abantu abasinga obungi balowooza nti bw'otokolayo ekyamanyi kyokola kiba kifu. Ekizibu nnyo kira nnyo bannabyabufuzi abasinga obungi bayita bagundiivu tibakola kintu nga ye takiriimu oba nga takimanyi kiba kifu according ku bye baasoma ne bibategeera. Mwami Sejjusa tugamba nti Mwami Sejjusa byemumanyi si bye twagala okukola ebyaffe birala. Politics is serious. Not only politics. Now we are in the state whereby
Politics versus reality. We are in reality. Ekyokubiri, security ekolebwa muntu. Oyo omuntu gwolaba ye mundu esinga nga tujungo ne kiyoni. Ekyokusatu, gwe nyini oshijjo no lagati sibiri serious. No gani mundu ya chini ya kuyereza. Kali kwa kuba wache. Oshimenti ayereza. Oshimenti ali serious kimuveko. Kakati gwe no gamba waliwo emboozi eyabaddewo. Era nagambye bannange n'embaga eno emboozi egenda kkula nze nkimanyi. Baakubye abasajja amasasi 3 ne babatta. Nga bagamba babbi. Naye basoose mbu babadde babba omukazi omusuubuzi. Ne batatuwa mannya ga musuubuzi. Ne batugambye omukazi omusuubuzi. Ne babagoba ku kyalo kwe babakubidde kwe basanze siku babakubidde. Wabula baze babagoba. Ne batta ababiri. Kati omu nadduka. Ne bwe basse bakizudde nti babadde ne mbo ne mundu kitooyi. Owulira? Kakati bwe babadde batuwa omukyalo no Rachel Kawala. Bwe yabadde atuwa Kawala yali we gundi we Mubende nadde Kampala. Bwe yabadde atuwa yatugambye nti n'omulala yasangiddwa ng'afudde. Era ne ngamba wanene emboozi ekyakula erina gyeraga. Tosobola kunga nti bwe mukutte mu basanze na kimundu kitooyi. Tebasse nembu babadde bagezaako okubba omusuubuzi. Bano ne mubakuba amasasi. N'omulala n'asangibwa ng'akubiddwa amasasi. Babeetikudde. Okitegedde? Kakati nkireese olwene ye emboozi eyo gy'olengera. Kakati nkireese olwa statement gy'okoze. Bw'otunulira Sejjusa kyayogerako, ojja kusanga nga bakubye omwana amasasi olw'ekiyuuni ekyo. Banasajja okutta. Sigamba nti bagenda okukola. Naye banasajja okutta simusanga eribbo. Yensonga lwaki okutta kungi saazi mukalukira kubaawo. Bakuyingiza mu amagye. Bw'osoma obusomesa, bw'osoma mawulire, noli wasoma okutta. Era omujaasa okutta ku Yesu musango gujja akuttidde ki? Naye okutta ali ku mulimu gwe yakola ki? Gwe yasoma. Kiba baga nti omujaasi talina kubeera mu bantu, alina kubeera ki? Kunsalo. Bw'atali mu nsalo alina kuba mu barakisi zaabwe. Kuba ye yasoma ki? Kutta. Bw'omujja n'omuteeka mu bantu oba olangiridde okukola ki? Okufa okuttibwa kw'abantu. Ekisinga obw'ekikulu, abavubuka abo bakozesa ebintu naye nga baba bangi oluusi. Kakati nga bagamba betikkula ne batuuma ebyo. Waba abavubuka be battira ku Akashiya bali mukaaga bali bameka? Omukaaga. In fact ababiri babatira ku Akashiya, abalala ne baba baali bazze kutta kubba ne bagamba maaso ga capital wali nti oli bamuyita jangu najira namukumugaliza wansi yes njijjukira emboozi eyo. Kakati omubbi naye n'omuzi w'omusango w'omufunda chance mukwata n'abayine mundu ng'osobola mukwata bukwasi mukwate kwa most times ababbi n'abatemu si babeera baki omutemu gw'osanga akubye omuntu shooter is on the killer. Yasanga omuntu nga akende n'aveeri nga ono omwana baggwe n'ogenda tugezaani n'okuba mmere yakyambadde amasasi n'omutta kanemba oyine emmundu nja kuba amasasi agakuyitirirako owunge ogwo wansi nkukwate kuba nja kubuuza ameri yakyambadde nekivumbi basinkanako nti ameri yakyambadde anaddiru jakola nono omwana n'amulyaza amaanya bavuga yangu kifo kimono yesimbeko MP nono yesimbyewo nti ono obusungu abujjiwa ku ono titalina wabujje ani amutumye weetaaga okumanya ani amutumye kubanga atumye ono n'abasaba lwaki ajatuma balala bakutabaki anti kati ono si yensonga atumye yensonga kyobana ne bakwata n'ekibbe nga oli yakigula muvula ekimwezi kimu namuguzi waki oli yakuwa amaanyi gabba kwasanga baba tabigula ate okyabba era walukagga mu mboozi eyo yabagambye nti okutta kyekibadde ekyokusalawo kye muyina omuntu yenna okutta abamanyi lwaki atta bano nga nakyabyazibira kizadde obujuzi wabukoze eki lwaki abutta era basebe baani baaki ebintu bingi byetolera ku kintu ekyo bingi nnyo kitegeeza nti
balakuta omuntu tajja bamukuba amasasi namutta bwokwata buli musango bano gwe bali bazizza guteke ku bano gwe bonna ne bafa buli musango bavuga nga baziba musango buli musango nagwe bali bazizza gubaseeko bebagukola bano so wawukaga yabadde ayogeranga muyina kutta mwani mukubye kala amagulu naye nasooka atubuulira olaba musigaye nena ne bakutte mundu wata ngejjudde magazine z'amasasi amasasi negavuga ngava eno nemba muli baana bwe muti nemukuba amasasi mu bbanga kuba wenyini waali waati afreezinga kituufu kuba batamanya ni gwatunuzaamu ki mba mumulina so General Sejjusa atwala okulabula eri Robert Kyagulanyi abantu abasinga obungi bandi ba implementa tebandi bakomentera ngaffe oli bwakanga General Sejjusa nga yemu kubaita government nga yemu kubatula kwa command nga bula ya jino kayindo tafire nga minisa wensonga z'omunda jabalaiza okubasibira basokugamba nti babona babate nga tebabatani nga azenga kukomentera gye tuli kitegeeza nti waekyo obusiro ekigenda mu maaso mu government eno because nze mba nkaana nina kaana gwe oli gwe gwoteke mu nkola kuba yuwa minister full minister era gwensonga z'omunda ne bujja nange obegerako nga nze Sejjusa gwe mukubaalo wana gunkubaita government eno bujja nga nawe ofumira government yo nga nze eri afudde munno musiru either nze oba gwe simanyi ani afudde munno musiru baveeko abo government mugijjeeko mu bannayuganda saa zino mukomosaba government wa Museveni okuba ogwangala muba government nga esanja yakatandika kwayo bayiye ngeri mu ndagaano ye kasaazi negwanga lizeri bannayuganda buli omu bagenda okusaba mulonde nze nja kola wende kabisa ntana bagiramu Sejjusa ntana bagiramu baveeko gwanga lizeri bannanyini byo kyova ndi nkoneminga nnyo polisi n'amagye bayagaga bino bibogera mbu abakite mukotenga masters ezo nze njagala bantu ekiresawo campaign genda eri abantu obannyonnyola kikyono bakolera bwenvaawo nandala bafabi nawe jangu banyyo ki bantu bonna bakkirizibwa era baddeme okujja bonna babeewo bawulize bo beesalirewo nono gundi byagambye tugende n'oli dembe lyabwe bwekirina okwogi ku mugazi wa campaign bakiwa eziri genda mu bantu bannyonnyole konganda atenza abantu bazatembagobe mbasi kutega kyoto mmesi benkyotegeeza Museveni yasoma na basi no babeerewo kagamba nti ate gwe wabo bagobe era ndi muteeka linyinyi mwenjogerera kitegeeza nti mbabuuza nnyo ti bano basoma butabo chief tutamanyi Museveni yakubizawo butabo bwe buliyeyo munda bwasomesa abantu be kuba buli ekiri mu mateeka bakitugaana yes buli ekiri bana basajja question eri wano yes bo batufugira bo basome wabbali waayo tula kino kwa bonde awo bwabanga tukola ebituufu ate nga bagivaamu kibate ensogoba ennyonyi kitulimu saa zino kale munnayuganda gwena obuvunanyizibwa okukwasa bannabateeka amateeka kati daba abasirikale ab'amagye balina kubeera mu barracks katunuulira ekikolwa ekyo jasomunyenya because yali kumulimu gwe yasoma yasoma kutana kutulugunya bamuyimiriza wakyamu atana kukolera no bad cop wabula ba commanders bad commanders bebabi tenga ye gundi yavuddeyo nagamba ti be bana babaki nawe sayagabi bana bazirwanako babulera generals bameja geno bakano bani bana bali mu commanding system bana babwe kitegeeza nti mumba mugoba emmesa enkulu nento tana kola ki musota muto mugobe mukibi tugenda kutandika n'ensonga ya Kyagulanyi group ya Kyagulanyi nja kugimalawo omukulu yatugamba ajja kugimalawo yendabaye nga amazima matufu gali nti oyinza okugamba nti agezezza tomunenya olw'ensonga byamazewo bingi noono yamutwalyamu ebigwaki byajja amalawo ekirala oba kiringa ekizibu nga kyendabawo nga nze nti tayigidde mu byafaayo nti Obote yagamba Museveni yamusimira Luwero omusikawo tumukole ki ye emphasis yonna yajja ku nsonga n'anoonya omuntu kati ne Museveni yenyikyete yajiga ku kiri ekyobote yagaa nti Museveni jjamu kimayo nenyini akola kintu kyekimu ensonga Kyagulanyi ayimiriddeko
sizage nulwanyisa gakwanyisa Kyagulanyi ngaki ng'omuntu yet Kyagulanyi si muntu idea yeso lwaki Kyagulanyi yakolesedde akaana akato akambadde ebimyufu nga ye kyeyasuubiza okukola akikoze kuba yagamba nja making sure tibonna be banzita nga ncreatize Bakyagulanyi abangi. Indeed Sajjime oli product ya Kyagulanyi. True. Kuba ffe twakula tumanyi bitalina kwogerako nga bimu ku bino ebyobufuzi nga si byaffe byana ennyambala y'enjawulo enneeyisa enjawulo n'amaka ag'enjawulo mwena okuva mwali mubikozeeko. Kakati noba nga Kyagulanyi ya sala omuwendo gw'ekyo kye bali bateekawo n'akizza wansi eri buli omu nti politics yenna waali oba ebyensi kiga politics yafudde nnyo nti ebikwata ku ggwanga buli muntu bimukwatako ssaawa zino kitaali luli kati bwe waba Museveni akedde okuva gy'avudde ng'azze kumalawo omuntu kijjamu beera kizibu nnyo olw'ensonga nawo bwe butayiga tiwotunulira emukono tebakuba tyegasi mungi nnyo nakuba n'oluka ejjinja tyegasi n'asukka n'abantu kolaki ne bafa nze ndowooza ate erwero tebandizze ne masaka tabako ki abantu ate bakiba kibe nga bali bafudde kati gwe okyalwana n'omuntu era Kyagulanyi ng'oli muntu mukulu ng'otegeera mu bwongo oyimidde bulungi olina okuddiriza ekigendo nga n'ensonga eriki lwaki eno gye tukola bino nebitukola ate bano beyongera masi ne gavuga ne tyegasi n'avuga n'abantu bajja nga bakimanyi nnyo tyegasi gyali n'okufa gyekuli ne bajja mu bungi nga bakyevuganya ati affe tusinze abeere okumanya bakimanyi bazze n'ennyaanya nga bazirina nga beetegekedde tugenda bakuba okuba kuluma ne tyegasi aluma naye nga bazze obakube kati gwe okyalwanyisa Kyagulanyi ng'ofugidde gwanga emyaka 4 that means board of government baliko ekikyamu oba sikyo oba kino kituufu kati awo kyengamba abantu bannayuganda bulijjo nti Museveni tatuwadde mirembe ffe tumuwadde emirembe kuba bw'otunula bintu byakola na babyokwerinda bye n'abantu bakulemera nab'eggwanga si ebikolwa abantu ba bulijjo naye kiruma nnyo nti ate abakulembeze bo kye bamanyiira naye bw'obanyira eggaali enfu ng'emanya gyemegaki banga ojugirayo bagwennamu ate ebenfu kati bana singa obungi balemalirayo era balowooza ebintu bwe bityo Museveni yajja ne PDM n'akuwa ssente oba entandikwa y'emmwanyi nga bajeti yayita mu palamenti gonoga nti Museveni yampadde nga naye ssente ezo oba bajeti ekoze ekyo yafuna parliamentary vote n'abakulembeze ne bajja ne bakuga nti Museveni abawadde ssente ze naye nga Museveni gobogerako mu 96 baga ekifaananyi kya kitaawe ng'ali mu nnyumba ya ttaka nga naye nnyinto ezo kusonga makaga bwe gaali kasaazo naye omu ku bagagga abavundu nga toza mubuuza nti ssente ozijje luddawa nti azijje mu ffe nti ye muntu adde awo n'akwata owa booda n'amugatta ne makanika bonna nabawa ssente ng'azijje mu mmwe nebatandika kwekuba mwennyini nga nekimwekuba temukimanyi nga mulwanirira oli atudde eri ku ssente zammwe zajje ezammwe n'azibawa ne mutakukola ki okweyuza era nga temukimanyi era nga nekyo nakivaamu temukimanyi ne muba muwangudde nga temumanyi kiki mukola ki ng'omukolerera ali eri mumufiirawo wano ninga nesente zibafiizawo zammwe ninga yatekola ki temukimanyi so kati bwagandi genda kumalawo Kyagulanyi alina kyataategeera era ekivuddeko nnyo bano yafuza okugamba nti Kyagulanyi politics amwonoonye era byako atabimanyi nate bo bannayuganda eri atabimanyi gye bagenda olw'ensonga politics is science of managing society kitegeeza nti managers baba batono society ebe nnene kati mu nteekateeka ya politics gwebawanika ne gwe baasoma ye batono okufuga bangi abatono okufuga abangi any cost kyewabbo mu byobufuzi n'okutta si musango singa oli alimedde mu kkubo lyo stumbling block osokola ki
okumujja mu byobufuzi kakati buuza amanyi ga Kyagulanyi gali luddawa amanyi ga Kyagulanyi gali mu butamanya bya bufuzi yo obutamanya bya bufuzi gemaanyi ge kwa bano byasoma byo bategeera kati ye naava mu sisitemu yaabwe gye bazimba ye ali bbali jakolaki kati bo nabo bavudde eno basoma eno nega ba myaka 8 wa 9 kati kibakaluubiridde nnyo okuyiga bino bali myaka egita kyakwata yagaana okuyiga ebyabwe system yagiva tagirinamu eyaabwe tagimanyi najja n'aleeta eyiye ate n'asinga bano kati bano baagala kuyiga eno kati bo bajja baga nti yakyangu nnyo tulwanyise Kyagulanyi kati ye namwendula Bakyagulanyi kimadde nga nti tyegasi yavuze mukono n'okufa mukono tebandize Masaka nolwo ndi Bakyagulanyi bangi kati kyekyakumya Kyagulanyi munga kyali mulamu ate Kyagulanyi akomyawo gavumenti kyekitegeeza gavumenti be bantu abakwasiza ensi yaabwe sawa zino bagamba nti kocha omutuufu nobotereka mupiira botereka kiye kale botereka katemba ku stage ye bulobule omuntu bikola gena oyogere bote omuntu kujja kunyuma kuba omuntu wera bya kigambo kimu so mujja kumira mwana omuntu amaya tubamufunye butumi ne mugambe gendo za nyingo mukyalo obujja kibende bigabe bikwata kwa ngubujja bino bokoze ki obobi muwadde kana amaye kifanyi kyawayimiddemu gendo za nyingo mukwanyi kibigambe alabu gotobimuwa gomu ebyo sobodde bitandikanga kickstartinga naye ebisinga yakwatira iniye yeye abenga mukwanyi yamanja walaki bukodyo kiye bwaleeta akitegeeza nti lwazanya ku stage amanyi kyayimidde izani mu kisaawe zendi defender kiza mpira gana ku goal gwe muri mugwe no mugati boli basala bwate kola bote bote nkali bakola bwate ulinga ayise walalate tegama nti mune mu lutalo rules of engagement zikoma mulumba mulabe nenya nukula mulabe yekuwenziruka bomuga bati twasateseza nti bugena wanu wetu nagana tuyita wano kana fuka je mugero buyita ngiro uyitawo atobo uyitawo siza kibya cyusedda kakati mukyago kyakola yakwasa bana Uganda ensi yabwe nabula kye bali eri ensi eno nakule obuvunanyizibwa bwe eri ensi eno kakivuga nti ne wabaye kyamye ng'ovuma Kyagulanyi ono yakuddamu kuba yamanyi kyali kusaazi neriki ekitabaddeewo luli kyensobola okubuuza nti tuzze tulaba Babedi Bwanika bamukako Lubega bano ba Mabikke bani nga politics gundi era wetuuka bujukola ku tebo tibo bazimbiwa UID bote bazimba era UID jezimba balala fezi walango kuba politics walango mutegeera zenyini zikwaki ze ziriwera Kyagulanyi kyajjawo nti yebo yajja ndize Kyagulanyi bwo ati nugati tukwata oyo owaga kuteba tadde olubongoya natadde Joyce Nyonya mujje mawulire ena tadde gundi karobo oliawo namba sanga futu seri ye akola ki yamwa confidence kwekiririza nagati bali okasibe basobola nawo okola ki you can be Kyagulanyi ekirala banafuza abazze babaawo bamugisha muntu n'abalala nti tubalayo ku political scene tumanyi byafayo byabwe whereby nobo okwana muwala tumutwalirawo wonda tamutegeera ko wakiri kintu ekimu afaawa yani nobo wasayisa bati ewaabwe kati tetubadde nakyo mbada yabufuzi tuze tulabalabe pozigozo ganti omutabani warule oyo nkola ki noba ng'okimanyiko kale Kyagulanyi muntu avudde gyavudde nga bwe mwamumanyi naba nga alina identity nga tagikyusiza waddaka naganze nywedde enjaga nwanye mba mu ghetto yenze kanaye nobe naye ng'omumanyi bulungi nnyo gw'oli naye omusajja omutuufu tatwala mukazi kyamugambe nga kikulu mumaka ne mulaavu omusajja omugezi afa okuloonya mukazi kikyaleseeyo kyekibeera ekikulu
kakati nemba nafuzi bwekiri bwensoma ku byafaayo bya Mugisha muntu musajja ali smart era mukakamu nnyo era ayogera bulungi nnyo ebintu naluma mwana nti musajja muki mulungi ne bwensoma byafaayo byabwe bajja batya batta abantu barepinga abakazi babbanga emmere ate wana kifaananyi kinkiza gwani gwe manyi kirala kyenkumanyiiko bwensoma byafaayo byabwe nga mujja bwe kulaba nondaka kifaananyi kirala naye oli y'omu okuva bwe yajja mubanda najja yenze nti wanywenjeka nti kituufu naginywa waliwo wana ti kituufu ndi mulwanyi gola banze sisaaga nettatu nzirina zizino wano nze naziteekako nze Kyagulanyi Mitembo Robert Sebagulanyi omubanda wa Kabaka bina yabiyise mu lwatu kati munagala okumufiirako n'okufiirako afiira ku kyamanyi kuba yazuula nti bano bebaani ebyafaayo byabwe tebamanyi okukola bajja mu kamera kibalugala kyawalaki teri muntu akokatabu kagaggawala kyalo mugagga wemanyi nengaggawalaye nasika pano esakutama mputo nakola bwanne bwati bwakunyumiza emboozi weyaloga nigweyaleza manya tabigamba yojja nomaliza akatabu kawandiise mugagaggawala ojja kufa obwavu olw'ensonga bwaba nekkubo ki gwe yaloga ne gwe yali azaamanya tabisiwandiike akola editing katulubadde ne mbana yafuzi abakola editing bulamu bwabwe kantufuna muna yafuzi oba omukulembeze ow'ebyaddala Bobi Wine students w'abyaddala kiva politics we mwangu nnyo ate muzibu nnyo eri bali ababisoma kwabo babisoma ku dongo zaffe okutufuga ffe kati yoli yajja n'akulembera azukusaffe n'atukwasa ki ekyaffe because talina science mungi gwagala byabufuzi nga tukwagala akadaala ayogera gujja olieka kiwalidde kyeyalidde nekyo ekimu kyewaki kiwaki kiwayogera ekintu owa senior amutegeera owa primary n'amutegeera n'owa P4 n'amutegeera because ayogera birabika okay kakati waliwo ensonga endala yali ku debate naye nga tetunnatuuka ku debate tusooke tugyewo ensonga ya electoral commission electoral commission na byonna ebigenda mu maaso mu kalulu byetulaba byolaba nkakasa tetwawukana byetulaba tulaba tiyagas tulaba magye kubeera mu kalulu tulaba kutyoboola kwa ddembe ly'abuntu byebigenda mu maaso mu kalulu kano electoral commission evuddeyo oba yavuddeyo bwetyo nesaba supplementary oba ennyongereza bajongere ssente mu kalulu kano ensimbi ezitali miliyoni wabula biliyoni eziwerera ddala biliyoni 469 n'obutuntundu 5 era ng'egamba zino kwe kuli ne miliyoni 2 biliyoni 268 ez'obuuma bu biometrics babita biometrics era ng'egamba ku zino kwe kuli ebiliyoni 19 mu obukadde 603 bw'abalonzi simanyi bagenda bawa sente bagenda bawaki so kulira akakiko k'ebyokulonda Simon Mujenyi byabakama bwatu bwagenze maaso n'okubeera ng'ategeeza mu kiibi electoral commission teyina sente kati kubanga kakalu kagenda mu maaso kikulaga twakafuna obuuma kati jaweze emitwalo 10 bu biometric basoka ne baleeta emitwalo 6 kati baleese emitwalo 4 bakaleeta phases 2 bwe buuma emitwalo 10 sofo bwaleeteddwa kati era nga baagala buli polling station ebeeko obuuma 2 so basaba nnyongereza kati Ministry of Education yalitaka nikalekeramu gano kwa okola bulungi mu ssomero olw'ensonga tinaba balina ogisomesa nobalita bakolaki tebagimanyi kakati bino ebintu bino byagwako obugwingo mu kiwa kasooli tewasiddewo okyusa tebyeyagaza kusoma
alinga byano biligeza kirala mwambye bakamaluli yakola budget yetaaga n'alambika bulungi nnyo polling station ziri bwezi ne bwezi ti kino kiba kino kiti no kiti ne batu baziya bwezi ne bwezi na kiro yasente bwezi nazoogera nezimuweebwa kati alina okulaga nti polling station zabadde ebinagamba bekikumwabiri zafuuse bibimuka zeyongeddeko anti tumanyi sente wezalagisiza nawa nti kyabadde bwekiti nti oba abalonzi ababadde egindi ti tuzeyo nkulija salinga balala exercise zembuto yakolaki yokuwandiika nakyakyoge tumanyi nti zeyongeddeko tugambe nti manyi nti kino atubula ebyeyongeddemu kolaki naye nga ndaba akabonero akalaga nti bakkiriza nti oweza bagenzeeko bagala nnyo okulaga kuleka eggwanga nga kajjereere nga sente mwaziyisa obwetaavu bwa sente zino wanga agamba nti waliwo ebigudo bitalaze kati wagaba biliyoni endala 10 kubanga kuba zenkadde zakuweebwa singa abadde atulaga kiki ekyeyongeddemu ekitagisa sente zokola ki bwe kiraba ekyo sente zigenda mu kalulu oba si kyo bakuleka gwanga nga kalu sina kira kyendaba kiyinza kugamba nti kyekino kiki ekyeyongeddemu akitulage nti ngaga polling station obukadde 6 kati bwafuuse 8 onange I understand nga nti wafudde mugoyaze wezityo zetagisa naye sente zina za buvunanyizibwa 400 and what ziri ziri 469.5 supplementary banaga mweka byeko government yani badde gana nanchasi ne twalisoka nandi kisoka olwensonga tuina process je tuino itamu entufu bawo kibano batusenda tugende mu eje bagala that's why bayikiza nnyo Kyagulanyi wali waveewo obuzibu taking over amaje bakirala olwensonga kyogedde nnyo emirundi egiwera tinali banaffe bannya bali mu diaspora gati bakola bati lwaki mwekalakasa gavumenti mugijjeeko gavumenti ya Museveni ne wiiki nnene nnyo okuva kwayo walabye ku misolo gye baleese kuba diaspora baleete tebalina buzibu era in fact ndooza tujja bayitiramu mu stories buli kintu musana kyakala okuyigiriza abantu kirungi nnyo era mukyanirize mubagala aveeko buli kirungi kyaleeta kirungi nnyo era mukikola ki buli muntu afune ensonga yakyakola ki lwaki akiyingiramu because Museveni campaign manager okugwako na buli kimu kyonna kyayina yennyini yekikola ki ye ne banne kubanga toyinza kuddira ng'oli awo n'okola miliyoni 600 n'ogula MP wa NUP teyesimbawo erushero bewa n'okola miliyoni 800 ogula omulala kasa zino zambala aliko biliyoni ezi bapromoda babuluka bali ku mulimu zambali tango mukasa bozikwata wale batutte bavunye sente wale mwana promoda omu ya analo V8 mpia kubadeza bamulidde mu ebiyewo promoter wemanyi batumiddeko nani ze ndi promoter takimanyi kimanyi kati so muzimu baba mbivulu kati mulimu gwe bana ufuzo wina NPG omanyi tutwale ebivulu tebikyakola babivako ddyo nibakutta se bafunirako bamu ye slavery modern day slavery iriwo onkolera nawe batonjagala kuwaga kyange kale otubanga tuvudde ku electoral commission twabadde ne debate ku lunaku olwa Sunday debate kubegwanyiza obukulembeze bw'eggwanga lino mu kubeera ne debate yagenze mu maaso simanyi bwe wagirabye naye nze nababuulira nga bwe nagiraba ne bwe yagenda era nengi breaking down okusinziira bwe nagiraba naye ndabye ebirowoozo n'enjogera z'abeeyita mu nsonyi okozesa ekigambo ekyo abeeyita bannabyabufuzi abagundiivu era abeeyita abamanyi mu by'obufuzi nga bagamba nti Kyagulanyi nedda kyagaana era nga bagamba nti Mugisha Muntu kino yakikuba n'akikatiza n'alaga banne nti tebaliiwo ku seeti waliwo abantu bangi
Namanya abantu. Ensi teyagala magezi go. Yagala nnyo biva magezi go. Waba no babogezi balungi. Abakozi babi. Lya no babogezi balungi. Ngabakozi baki? Babi. Kuntu abadde okugunda li tested. Nabasenga Kyagulanyi bw'obufuzi. Kyagulanyi byakoze mu myaka 5 gyamaze mu buyinza. Bw'obufuzi. Byeyogerera. Nabakusinga ku bakoze. Tumanyi basobola okukola ki? Okukola. Kyagulanyi yakola kyalina okukola. Era buli muntu wagezi wa Kyagulanyi ali contented ku muki? Waganda. Kyawa Museveni yemu kumanya Kyagulanyi teyazze. Era muwa mugezi nnyo yambalidde yakulu yategedde. Namanya tanya Kyagulanyi kwa bukimu yakirimba dda. Kyakigamba abantu. Mugisha muntu bamwogeddeko ne Nadala Mafaabi. Nadala Mafaabi kirungi nnyo ebya enfuna bimanyi. Wayakozeko ne World Bank. Nakolako ne mwanyewa. Binnyo ezakola. Ebiraga nti amanye ebyenfuna. Naye mu nkola byaddala biri bitya. Manawula byakolako mu Bank of Uganda. Kuba ne mukalulu akagwa sente zaliko Bank of Uganda yazina. Ne narazireka wabesije. Kakati nabanga mugeze ekisembayo nga imanyi nenne isaye yeri etya nga mara abatunze ebyobufuzi byabwe yomukubo kaya magezi amangi nagamba when you pay to be a fool your intelligence says to matter even though they are intelligent even though they know tabacha na makulu because ekitubonya boko balya kati gawe nagambi nti omusajja omugezi tatola mukazi yamwenga kikulu afakola kyakoze ki kyaleseyo kyekibere ekikulu nembibufuzi kyekijja era bagawanyo nti munafuzi baganga ekintu ugeza nyo kyayagala kola ki kyayagala okola mugisha muntu meja jeno mwa Museveni ngaga kuamba police yaso kweta katumba amala kumuneza gano wamwe namuzinga muki mu police temaka na nyonti amaje batika mu police ngagaji taking over kumba isawo mulimo gwe taking over police ngaisa bakola maje ngadebe munakaye muga kuoli ngoli wa mwa namuwa ki police nasamya bulungi nnyo yaba mala nazawaga kola memo je yikayihura nga munakana baje kumukana temwagana era okuvaawo maje taking over ki police Nemugandi ya police wacho mujia kugira police nabateka mu police omukuru namyuki wachi wa maji nga ebiragiro watambula bwati eno wa process egundi etambula system etambula bamala kwa police na maji nagera Ministry of Internal Affairs sana ajikule yani utafire aliko dalachi jeno state minister wa yani in fact major jeno state minister yani David Muhozi aha aliko mujasi jeno mulamba ekyo nakyo bakwaki bagenda mu ngudo nasayo jenani Wamala Katumba na akola ki nina atwala mu ngudo za Kampala leta jenani mutanwe yaje ngudo za Kampala bali balese alwena Muhozi gwenalaba zitongoza nakola ki nakitwala bagenda mu byo busobozi jeno mbadi akola ngani mbadi ya myuka Minister of Trade aliko ki jeno nkolaga amaje bagakola ki gajaga capturing bwatuka ku nyanja yasako ki maje gakole ki geze ebyo bwatuka mu Ministry of Agriculture nanga wala ita center olunyi kuvuga agriculture nagaleka ko operation wealth creation elimu yo bulimi nachi ekulirwani Jeno Salim Sale kaliwokera ku nchango n'obwongo otegeera nosa kano nemeya jeno oli mu opposition chikuwa mu chikuwa chimutango n'obwongo otegeera atenga mu politics gwe tuzize tulaba bwoba otegeera ngwe n'obwongo ngola bwaza kapatenga buli kimu kyonna nga kikwatwaza maje bujja mu opposition nga mu kano basajja bolengera ba maje kawajja mu opposition nga mu kano nemeya jeno ngoli n'obwongo otegeera kyekijja muntu ego tinayo bagala capturingayo ba kyovulaba bannaganda bagala Kyagulanyi ngo bategeera bino bana esimanyi oba mubiwulidde kino ekifaananyi kizimbiddwa okulaga ate era
onasonyiwa kanyongerezeeko katono bonna abantu betulabye nga bazze bakolaganako oba nga babaddeko ne mwami Museveni bamaliriza ng'era bazzeeyo jeno ani oli jeno Biraalo omugenzi kati n'ogenda ku jeno Tumukunde kyenazola ku bantu bano baza okufuna okutakanya nga bo kwa wakanyigwa n'obuyinza oli walemedde eka baza okufuna okutakanya bo nga bo lwaki gwo tuteko buli kimu naye bwolanga gwe ekivumbi gwozze gwotwala abadde bonna ki ne baddamu ne beegatta gwatali mu bo remember yesterday but one Norris yavuddeyo n'agamba nti abajasa basinga obungi batabani babazirwanako abawumudde n'abameja jeno nabaki abasinga obungi bali commanding ki system ne muhoze jana kulaga mutani we naye akoze ki ayingidde kibaita obusika nti buva mufi budde muki ngakola ekigambo kibaita protecting the gains bagabe protecting abati kiva nti abana babo bali ki mu bife bisala bagabe protecting bakadde baabwe that's why ne botunula saazi notunula ebipande bitambulira mu enale mu Buganda wonna bakanyisije babaguma bani kadu mukasa yabuza omusajja luli ku radio kabuza gundi timwe enale mu watudde mulenga abantu balina okulira Buganda mu enale mu Simba mino Simba obebo tibana bali balina okuyisa amateeka ga protecting baki bano balina okukola orders protecting baki kyobola nyamutolo ddala mutolo oba mulugwala osogera sanga basajja bakubatia gas ngoli aliko opiyo ngopia nenyine liko kaviwe ngani opiyo nyine wajijja wao kyobola tugamba nnyo mo times omusika akole fujjo mukube ekifaananyi ng'omuntu bwana ali imbere nyekifaananyi tajja kola ki ate nalabye kibanyiiza ati kibanyiiza because sije kanti basiru nalabye omusajja agambye nti bw'abanga afande tugeze Lushoka akunyiizizza yagala maje ayogerera poliisi bw'abanga akunyiizizza kyekikutwala omukuba ebifaananyi otandika okugamba nti Lushoki gwolagidde kino era yabadde anenya Kyagulanyi nti ekyo kyokola tulabye abasirikale bangi nga bateereddwako sanctions agwe bali nnyo wamulabye kati kibi okwogera nkoze ekikyamu bagamba institution ne anda Kayihurazi command yagamba nti omusirikale nakola ekikyamu avunanyizibwe nga ki ng'omuntu bw'olaba gavumenti n'abagikulira bava mu mateeka nabatambuliza mu kweyogeza nga ntiwali kitali kituufu kuba kyano bagira Uganda nyaffe maama takyuka that's why Uganda our motherland eggwanga lyeba nyoko kitawe eggwanga ge mateeka lwaki tata akyuka nti president waba soteka amateeka abalala munateka amaki abo bakwaki but mother takyuka era mu nsi oba kibayita principle nteranyo kyogera nti muna beesimbyewo mutuufu w'okwesimbawo principle yeba Uganda ono Kyagulanyi ku nsonda ono Besigye ku nsonda ono Museveni ku nsonda ono Mugisha muna abalala bonna buli ayoga kyayogera ekiteesawo campaign n'obukulu bwayo nga article one gamba nti obuyinza buli eri bantu abana salanga wanya n'abakulembera anabakulembera atya nga bayita mukalu kawamu akamazima n'obwaki n'obwenkanya oba kekikungo kwaba nanyini ki nsi bwinsi kano bwajjanaga nti no nze Kyagulanyi nja ensi nga buli muntu yenkana ne munne nga buli muntu yenkana ne munne wansi w'amateeka era nga mu nsi eyo ng'emikisa gyegimu gyonna eri ki eri buli muntu byejagala okuwa Uganda eno katogera ku principle eno mwotudde gwe nange mwetudde ne Mugisha munnaga nti nze nja ensi ng'ebyokwenda y'amaanyi nnyo ng'amagye gasitula bulungi ABCDE mu Uganda eno mukuumibwe bulungi nti guni najimusana najja kugamba nze nja ensi ng'ebulimi biki birungi nga mwenna boogera kulwa bulungi wa principle eki eno kitegeeza nti nze bwe nva eri n'ekirogoloozo nga nze Kenya ne nga nti babiganye Uganda tugyokye bano balina okwegatta
Kama kiboga bacho gakula bulungi bwaki bwa Uganda ate nazecho zali kusanya Uganda kize nti banwe kola ki okwegata busoka principle yaabwe eno gibata jeseza karono jaga kola ki okwocha kama kibajjewo muzeme kyajjawo everything is about him chovola banti mbuza nnyo nti polisi n'amagye basoma bitabo ki byetutamanyi batugamba because mu bwongo bwabwe simu batuzanda bakibateekamu nti ogandi Museveni afuze byagende maso ga polisi ozoziza omusangiro omenyeteeka ninga mutekale n'osoma sikiramu nebbo batula okusoma ebintu ebifana bwe bityo nti okujja ko Museveni nogandi Museveni afuze bubi maso g'ekimenyi mateeka era kubanga mumenyi wa mateeka kireza nti batula ne bibasoma bitakola ki bitamanyi lwaki nkugamba nti kuba omusirikale ekifaananyi mu mulange ne family ye bamanyi ng'egye yeeyisa lwa nsonga article 4 egamba promotion of the constitution of Uganda okukisasanya mu bitongole byonna mu institutions zonna n'embyenjigiza ne mu nnimi ez'enjawulo buli munnauganda benga kola ki ategeera bulungi kati omuntu yenna alina okufuluma mu magye mu polisi bwati najja mu maaso g'omuntu nze nkulwa ndi wasoma constitution ki eyo whereby the work of the police is to keep law and order that law olina okuba ng'ogimanyi bulungi nga wagisoma kati bw'ojja nokola kikata contrary ne law eno gyemanyi nze wasoma nonga ate nfuna institution nga gyemanyi nze institution nagiwasere kusomese kano ka ate nkoze kikyamu okulaga mu maaso g'abantu then waekira kituufu kunze naawe agamba ekyo ndikoze kikyamu cause nze ono gw'oŋŋamba mmanyi ndi yasoma etteeka amanyi obuyinza gye buli obw'omuntu azza okukuma abantu n'ebyabwe nadda kuba azza okumala nakukola ki okusabula which is contrary to this ki constitution gyalina okusoma era gye manyi nti yakola ki yagisoma nze ne musongamu ng'omuntu nonga nti ate nkoze kyamusonga mwoyo ng'omuntu nga naye akoze ensobi gy'olebe ddala kuba mmanyi nti ne mukama okuwa order executing you have to make sure that it is in law if it is out of the law wenogigaana kabata jigana nokola order ya mukama wunga nfunoga ndipangaye bugambe gwe ogenda okuvunaanibwa nti mukama waso kama nti kwale jamii wetema kwa mkono nawo okutemeka olwaki awo botegeera kyoba ngamanya abantu nti omuntu yenna afuna omusala mu kubonyabonya amala ajja kunyonya nti nali ku orders nedda sebo kijja kubifundemu gwe mukubonabona kwange nga gw'okufunamu nonga nti munaye bampa order bankakanga nenga bansasula no kale wangambe dakika ntono tusembayo neeno esebo simanyi tujjewo eriwa Masaka tubaleke tufune Sejusa tugende Masaka abagezi b'e Masaka abamanyi mu by'obufuzi abaludde mu by'obufuzi abazimbibwa Buganda abateeketeeke kyonna kyoyagala obayita nga we bakyeyita ebigambo byakyuse Abedi Bwanika baali bamubuuza yagamba nti baali bamubuuza kwani gwagenda okuwagira n'agamba nti katulinde Kyagulanyi ave Masaka era n'agenda mu kugenda abantu babadde bamanyi Kyagulanyi agenda kuyuza buyuza yabalese bulesi n'agamba ebinene byawanga byesonyi oluvannyuma lw'okuweesonyiwa ebinene byawanga twawulidde omukulu ng'avuddeyo Abedi Bwanika tujja kusaba otuweeko ku bigambo bya Abedi Bwanika katono nnyo then tugende Kyagulanyi bwe yabadde muno nze saawulidde nga nvuma kati sirina wenyimirira nti ngenda kumuvuma muvumira abaagala omuwa akalulu mumuwe kankiddemu mukiwulire abaagala okuwa mukulu Kyagulanyi akalulu mukamuwe teyaze muno teyatulumbye nze sirumba muntu atanumbye owewe ekyokubiri nze sivu ebigambo biwulidde kakati
asoso nazungulula kyeyayogera dda nti onayafuza abagundiivu era abalengerayo bwe kiba nga agenda seta yekyagulanye ng'asete ng'agenda kuba natambulira nga te bwe bakumbya obufuzi kiza nti kafuya yalimba baali balimba bw'abanga asetinga agenda yekyagulanye nga te bwe bo be beeyita abakugu akabayo ekyobulimi kiryawo yagamba nti ffe tugereyo obufuzi naye okuba buli ekiraddako onamala kubakojja yatuwa ekiddako naye naako kakulu okitegeera aba ajunguludde kwaki ekirala ensiko ya Museveni eranze era ebunye wonna eya forgot my stomach on my family ti Museveni everything is about him amwe mufudde kasa yasaga nga yeye kana bana bami kibafuna ikasasiga nga yeye sibira sizunga nebifa ebirala tebimukwatako amaka gasinga obungi gafudde nenga babuuza kigase bagamba nti bigambo abakyala bangi bagenda nnyo ku bigambo ebibagambibwa abantu oluusi bayita bakwano baffe ne batta amaka kitegeeza nti abakazi bawulira nnyo muki mu bigambo mwana bedi wani kakera n'agamba nti Kyagulanyi mwenzi muli wa Bisiyaga si mwesimbu n'akamu ne balubongo yabo nabona batakola abakyala bali baagala ne ku babi ne mukalubongoya ne mukajo esenyi tukulya noba tegera asajja balimba makama ni gafudde babigambo ne yabo tebita maka bakula gadiki tinabo abategera asajja baki basazi babigambo nabakazi tabanoba ninga makama gabantu manyi gafudde babigambo ne yabo tekola ki tebita maka kireza ti basajja balimba batekola ki balimba babbaluwa nenseba manyi nabakazi affe bamanyi obalabye bo kakati lwaki gandi Museveni asize ensigo nti everything is about him naona bakitwala nti everything is about bo bajja bagaa nti Kyagulanyi musiyazi ayambula pampa fewane Masaka tetujja kukkiriza kuki Bisiyaga ekirala tabitegeera olumu avaako era olumuki fewane Masaka tujja kukkiriza baki ng'akiredde mu kifaananyi nti atasandu Masaka biki Bisiyaga na bubi kasazo Kyagulanyi teyalumbye ye ng'omuntu noti mwabe Masaka mwingire Bisiyaga si nsonga kasanze tabalumbye ekya sawa president jawa MP ate nze wange talumbye eyo kati munkole ki mwete owe Bisiyaga yatuwanga ensonga luli nti atasa banna Masaka buli baga Bisiyaga kati akkiriza oba bijja babiriye bikasaba nga asigadde ki MP it's about him nga Museveni nyiwaali akulembeza kweyagaliza ye nga ye kasanga tolu n'atafa kuba na Masaka mu Bisiyaga muliye ne pamba musibe kwanza tanumbye koliye nsonga gyewanga kasazo ensonga evudde odde waya gamba nti yalumbirwa banna Masaka era eddoboozi ali mukulwanirira bo kati balwanirira bakkiriza bagenda babirye kuba ye tebamulumbye kati gwe omusajja bw'atyo mba munna Masaka ati simusembeze ddala mu kalulu kati omunanfuusi tebasalidde muntu avungisa bigambo bw'ati nonga nti yamusemberera kitegeeza bw'omala omuwa naawe kennyini akutunda bulungi nnyo kimu bwe abatuuze mu Bisiyaga mugende mubirye Kyagulanyi yali Bisiyaga n'abantu bwe bali Bisiyaga tebasiba ne pampa tebanjogeddeeko mugende mubirye olina kyoyongera kabingi ako baveeko nawaabo oya Kyagulanyi teba banyezi tebalabye nti bwe bali bagamba ire gibaveeko bisiikirize anyway tetugenda kusukkako wano twagala kubeebaza bwebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala ababadde mutambula naffe tetumanyi wawo olabidde vidiyo eno wabula wonna woogirabidde ne gadget gy'okozesezza kompyuta tab oba simu yo webale nnyo webalire ddala team earphones matu big up on yourself tutambula ne Sheikh Ashraf omusomi era omulumbi wa dduwa munoonyeeko gwalina ebizibu ebyenjawulo ku namba y'essimu esemero 711 asobole okubeera ng'akuyamba eno ye DPTV Uganda badde ne Mukibi Hope okuva eri ku Uganda mugende mulabe waliwo emboozi gy'otadde nsaba mugende mulabe ku mboozi eyo mbasaba mugende waliwo emboozi yaffe esembyeyo
njagala bagende balabe emboozi esembyeyo n'endala zonna naye esembyeyo yafa kwali eyo eyange yodde ejjo eyo yafa ko aligireke naye eyo yange yabadde ejjo wonagideko yabakama yenjigiriza mpapula ze nazimujjeko era mu gavumenti eddako yabakamagera mpifo yabakamagera mpifo ngali bagondera amateeka g'essomero alina okwambala akapale school van yemuze ne tiffin ngerimuki ekyokulya saba gavumenti gyetwaga abana batasomye ajja somera wampaka antana P7 weyasomera LP8 bagira junior kali P7 tajina nsaba mugenda mulabe video eyo baganda baffe nsaba mugende mulabe video eyo era tugenda bateera wano twebaza mwenna ababadde naffe ntambudde ne Morgan Kulens mu ngeri yemu abe ku mapeesa abaddeko bulungi nnyo okakasa nti buli kimu kikutuukako nga masavu tusinkane mu mboozi ezinaabazizeeko peace and love. Yeah.